Najjadda Investments bantu bamanyi bulungi nnyo, balina ettaka, balina amayumba agawedde oba gaggwedde okuzimba, basobola okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo ku pulaani, kuba balina abakubi ba pulaani ab'omulembe ennyo. Era bano basobola okugobera ku nsonga z'ekyapa. Oyagala kumanya bikwata ku kyapa ky'oyagala okugulako, kikulu nnyo. Basobola okuyambako mu kubeera nga muteeka enkulaakulana ku ttaka ly'olina yonna gye liri. Musobola okuteekako projects ez'enjawulo, musobola okulimirako, musobola okuteekako ebidiba by'ebyennyanja n'ebintu ebirala byonna. Bakubireko omukulu Kizza Shafik ku nnamba ze ziri awo, Najjadda Investments. Nga bagamba nti akugoba tabulako kyakusuuza, akugoba tabulako kyakusuuza. Kabaka amaze naawe obubaka, kyaddaaki awadde obubaka eri Obuganda, era kino kitegeeza nti tekyali badde na makulu kuwa bubaka singa bwe bali tebwetaagisa. Anno bino oba oli awo kwegamba bye byali badde bisookerwako, nti abantu ne babeera informed, olukiiko lw'abataka ne lubeera informed, era nga oba oli awo balina engeri gye bamusisinkanamu n'ayogerezeganyako nabo katono ne boogera eri abazzukulu baabwe nti bannange Ssaabasajja Kabaka tuyinza okumala akabanga nga tetumuwuliza nnyo, naye waali alamula era ali ku bujjanjabi nga bwe tubadde tulaba embeera bweri. Naye kati ekyo kikoleddwa mu kiseera nga bingi byogeddwa, era nga oba oli awo nti si kyangu kubisangulawo, era ng'omuntu yeebuuza nti lwaki baali badde balinda abantu boogera ebingi ennyo. Kubanga Lumu Mayiga yayogerako n'agamba nti prevention is better than cure. Kimanyi nti abantu bajja kubuuza, naye ate ne mutayogera. Naye ate era ekintu ekyo ekyokwekweka katuwano nga olukiiko lw'abataka nga beemulugunya, bagamba baludde emyaka giri mu 10 n'omusuubi, baagala osisinkana Ssaabasajja, naye tebabakkiriza, baamuteekako olukomera n'ebirala byonna bibadde nga bijja byogera. Naye Kabaka ng'era bwe nabategeeza wano ku Uganda at large nti tujja kuba tuli awo, aveeyo ayogere era atugambe nti ali okke. Y'ensonga lwaki nze nagamba sigenda nnyo kukiteekako nnyo siira nti kampeyini yeebeewo nti mutuwe Kabaka waffe. Naye byonna ng'era bwe bitambula, bwe mubiraba obutambi buyita eŋŋana, Kabaka kati olutumuwulira ayogera eddoboozi lye, mu ddoboozi lye batali kubuusabuusa, nti eddoboozi nga ddyo ggumu, ku mulundi guno eddoboozi nga ggumu, teriri mu kukankana ng'emabega eri, eddoboozi nga ggumu, era oba oli awo endabika nga era ekyukidde ddala okusinziira kuba yali afaanana nga bwe mwalaba omukyalo omu mu birthday run yakuba omulanga ng'alabe ku Kabaka wowe maama wo ng'atidde. Naye kaakati avuddeyo n'ayogera, era obubaka bwatuwadde ffenna tubuwulidde bulungi nnyo, akatambi weekali. Naye nga mu bino byonna kwegamba bannayuganda kye beebuuza nti bino byabadde asoma ku mpapula peegi 2 byatutete kikanga 5 oba nga beebuuza nti biva mu ye nga ye oba nti babimuwadde buwe nti bino byolina okukola ki okwogera, kubanga bo basuubira okuba nti Kabaka gwe baali bamanyi, Kabaka tebamulaba mu kamwa. Saagala kugamba nti oba mulaba mu kamwa nti oba musalansobi oba ki, naye kugamba kakati twogera jeno ng'Abaganda nti kitukakatako okumanya embeera Kabaka mwali
n'okubeera nga tukuuma Obuganda ng'Abaganda. Naye abantu ebimu ku ebyo bye beemulugunyaako era si bagamba nti okusinziira ku biriwo oba n'embeera nti balaba nti kisooka ebigambo ebiri ku peegi ebbiri bwe balaba ne ku peegi emu biwandiikako tebijjaako, naye tebibadde ku peegi ebbiri. Ekyo ne kibeera awo. Simanyi lwaki bwe kyebuuza, kubanga yawandiise yenna yamanye tuba yawandiise n'amabanga mangi nga bw'awandiika layini eno ate abuukawo ebbanga ddene n'awandiika layini ey'okubiri, neddala olupapula lutaliimu misittale. Kati era ng'abantu beebuuza bagamba nti ebigambo ebyo byabadde just sigamba nti byabaddemu obubaka obw'amaanyi ennyo nti bakiraba nti Kabaka era yali badde asobola okujja n'abyogera bwogezi nti kyetaagisa kubanga babimuwandiikidde ku kipapula oba ku mpapula nti waliwo era still embeera etategeerekeka nti byabadde ayogera biva ku ntobo ya mutima gwe oba ekyo ne kibeerawo. Bantu be beebuuza sinze nga bwe mbaga nti Kabaka baga nti bamulaba Mukama oba okulaba Mukama oba kino kye bakola simanyi, naye nga okusinziira ku bantu omukwemulugunya kwabwe nga bagamba nti embeera gye bamulabamu si ye Kabaka oli kati ayingidde mu mbeera ya muhoozi kuba nti buli kigambo akisoma ku lupapula. Nange simanyi lwaki yabadde ebigambo ng'ebyo nti byabadde tebiri lively. Era nga bagamba nti okusinziira ku message yabadde mu pururu kegamba nga ayogerera mu gurupu nga bono gamba nti tuzze abantu bo beebuuza ne baani bo bamusuubira okuba nti alina kwogera nga Kabaka najja nzija nkomawo. Bannayuganda si bangu, buli kimu bakitunuulira mu mbeera yaabwe. Kale kwegamba nga bo bakiraba nti bwe kiba nti oba olyawo nti obubaka ng'obwo obutonotono nze Uganda Atalaje bwe nayogerako ono nti tekirina kikijjawo kuba kikikosa nti Kabaka kubeera ng'atubuulira gy'ali oba ng'agenda oba ng'ali wano okukosa n'okukkiriza nti abantu oba olyawo abamu abasobola okubeera nga basobola okugamba abantu ne bakkiriza nti ddala kituufu kye bagamba kituufu, Kabaka ali mu mbeera bw'etyo okubeera nti bamulaba okusinga okubeera nti Mayiga avaayo n'ayogera kati nga Juzo bwe yagamba nti yayogedde ku ssimu ne Kabaka nga yeewuunya nnyo abantu mu bannabyabufuzi abamu abaagala okutekinga advantage, abaagala okukozesa embeera ey'obulwadde bw'okuleetera abantu oba okwekalakaasa okukula kutya kugamba nga abantu bakiraba ng'oba oli abo ate alumba Bobi Wine. Infact omuntu omu yaŋŋamba nze nalabye ng'alumba Bobi Wine nti babitaddemu ebyobufuzi bakoze batya nti ebyo tebyali baddewo nti singa oba oli awo nti Kabaka naye kennyini asisinkana abo abaali badde bamusisinkana oba oli awo ab'amakulu ennyo okusinga ne Mayiga nga bamusisinkana nti dakiika 3 batudde eri naye atudde eno n'ayogerako nabo ku nsonga z'obulamu bwe n'ebintu ebirala. Naye kati mu lukiiko olw'abataka oba olwa Buganda ne batuuka okubeera nga beemulugunya bagamba nti kati nga ffe abalinamu abeesobola tusobola kukkirizibwa kugenda kumulabako kibuvuddeko waliwo era abataka nga baagala kugenda wa Museveni simanya ate abayambi bagende balabe Kabaka kugamba nga kirabikanga nti Museveni alina kusooka kukkiriza nti Museveni waba takkiriza tebasobola kugendayo nti n'omuntu katugeze munnabyabufuzi ne yali badde nga munnabyabufuzi naye ng'Omuganda bwe yali badde agenda okulaba ku Kabaka kubajjukira nti abantu babeera bamukkiririzaamu nnyo siraba lwaki ate baali badde babiteekamu ebyobufuzi. Abantu okubuuza omuntu gy'ali nti
ate oba oli abo bamwetoolodde oba naye okuva mu statement nga Mayiga bwe yatugamba Katikkiro nti Kabaka si musanyufu, abo abageza kukozesa obulwadde bwe. Mujjukire bwe yayogera bannabyabufuzi kwegamba nti era kiba kimalamu amaanyi, kubanga si buli muntu yenna nti abantu bajja kuvayo mu bangi, kubanga abantu babeera bakubanja, kitegeeza nti babeera baagala okumanya wa gy'oli. Kati bw'oba gwe tonnawa kusooka kumala tosobola kukivungisaamu okusinziira ku kitiibwa ky'olimu, lwaki abantu baagala okumanya gy'oli era nga osobola okukyewuunya, kiba kitegeeza nti ate nakyo kiba kyeraliikiriza. Kubanga ne bw'aba mwana muto n'akeera ku nkya nga talaba maama we, nga badde asukuka amulaba oba asuubira okuba ng'ali mu kiyungu oba akola ate nga tamulaba, ne ziwera ssaawa 4-5 tamulaba, yajja n'okubuuza maama aliwa, maama aliwa, atugedde n'okukaaba ng'akaabira maama we, maama aliwa. Kati maama we bw'ava gy'avudde n'amusanga akaabira maama n'atekamu ku bampi, lwaki onkaabirira, lwaki onkaabira, lwaki onkaabira. Ekyo nakyo ate kiba kirala, kubanga omwana kiyinza omumenya omutima. Omwana oludde amiisinze maama we, azuukuse ku makya tamulaba, we ye mwana muto. Kakati ng'Abaganda kitegeeza nti Buganda Obwakabaka n'ennono kitegeeza nti byonna biba bitambulira wamu. Tekimu kiba tekiriiwo obanga kisuuliddwa, kitegeeza Abaganda balina okubuuza waje kiri, era tebaba tebazizza musango. Kati gwe avunaanyizibwa ku ekyo bwe kiba ng'ojja kukyewuunya, nga Katikkiro Mayiga bwe yagamba nti bamukubidde essimu Kabaka mukambwe munyiivu. Ate ekyo nakyo kubanga omuntu abanja ekiki, kubanga Kabaka juzi yatugamba emabegako eyo yatugamba nti kwegamba Obwakabaka oba bye babanja oba tebalina buyinza, yagamba talina buyinza, kitegeeza nti naye kennyini yali ayisawo eddoboozi era ng'ayagala Abaganda bategeere, babeeko kye bategeera era ne bakitegeera. Kati ly'eddoboozi eryo nti teri agenda kufa kiziiro, teri agenda kufa kiziiro. Naye kati bwe kuba nti ate oba Katikkiro nga gwe tulanga eddoboozi lya Kabaka mu bantu, bw'abeera ng'agamba nti yafuna essimu okuva eri Kabaka, Kabaka nga munyiivu munyiikaavu, n'okubeera ng'ayogera nti abantu bakozesa obulwadde mu byobufuzi. Kati kitegeeza ate kati ye already abantu bakiinterpretinga nti alina gw'alumba, entalo bazizizza mu byobufuzi. Ekitegeeza nti ate tuba tukyali wala nnyo ku ddoboozi lya Kabaka liri lye yakozesa n'agamba nti talina buyinza. Kitegeeza nti ate ekyo kukituukako kiba kiri wala nnyo okukituukako, bwe kibanga already nti amaanyi already gali mu bantu, ng'ate abantu already eddoboozi lyabwe lyogedde, kiba kitegeeza nti waliwo ekitakwatagana wakati w'Abaganda nga bo Abaganda n'ekitiibwa kya Buganda n'Obwakabaka oba n'Emmengo. Kubanga jjukira nti bo Abaganda ng'Abaganda bajja kuba bwe bali era balisigalawo ebbanga lyonna, newankubadde oba Kabaka taliiwo, kuba Kabaka baali bamututteko mu buwaŋŋanguse esumundi gumu, naye era Abaganda baasigalawo era Obwakabaka bwaddizibwawo ng'Abaganda already we bali era ne batandikira awo baakola ki, we baakoma. Kati bo Abaganda bo ng'Abaganda ekitiibwa kyabwe ng'Abaganda kiyinza okuba nga ate kisukka ku ky'Obwakabaka, kubanga mu Baganda mwennyini era mwumva Kabaka. Kitegeeza nti oluli olulangira nga bwe luli n'Abaganda abalebeka byabwe nga bwe biri, kitegeeza nti anytime era bajja kufuna Kabaka. Kati kitegeeza nti balina amaanyi mangi nnyo, bo balina enkizo nene nnyo mu kubanja Kabaka, kubanga balina n'obuyinza era obukola ki, obufuna Kabaka omulala. Era kitegeeza nti omuntu yenna agezaako kuzikiza eddoboozi ly'Abaganda nga munnaffe oli nti we shall crush them, ababawoza ffe ng'Abaganda
nga ekyo tekiriiwo Abaganda okwenyumiriza mu ky'okubeera Abaganda kiba kitegeeza nti n'Obwakabaka buba tebugasa. Kubanga bwe kiba nti eddoboozi lyabwe mu kubeera nga babanja Kabaka nga teriweebwa kitiibwa era nga ligenda kukozesebwa oba bagenda kubavumirira bagenda kukola batya. Kubanga omuntu abanja ekintu ekiki muganda wange abeera mukambwe nnyo ng'abanja ekiki kuba kiba kiki kiba kya busika bwe. Kati bwabeera nga agenda kubeera nga mukubya byayi akyogerako bwogezi bwatyo tajja kukyogerako kaasirike ekitegeeza nti aba agenda kutuulwako era y'ensonga lwaki waliwo entalo zimulabawo essaawa eno kuba waliwo abagezaako kutuula ku bannaabwe naye kati nabana abatuulwako bwe basuubira okuba nti batuulwako basirike bagambe nti kale kakyuse n'ettama lino mukubeere kale nalino kuba nti bwe baba nga bagaanye kiba kitegeeza nti kati z'entalo eziriwo nti waliwo abantu abamu abatayagala kuwulira kigambo ekyo nti ffe ng'Abaganda ate nga n'abo abaali badde bakikuuma nabo bwe babeera nga ate bazikiza eddoboozi ly'abantu kiba kyeraliikiriza. Kubanga Abaganda bo ng'Abaganda nga balina ettaka lyabwe ennono yaabwe weeri obuwangwa bwe buli ebika byabwe weebiri basobola okubeerawo nti ne Kabaka ne bw'aba nga alina obuzibu oba nga taliiwo ne Kabaka ne bw'ajja katugeze mu kiseera ekyo ne bagamba katuteekewo just ono ng'ekifaananyi ne bateekawo omuntu yenna kasabeera nga emirandira giri weegiri mu bika byabwe n'ebintu ebirala kiba kitegeeza nti era Obuganda buba bwe buli paka bwe beetereza ne batereeza ensonga zaabwe ne batereeza Obwakabaka bayinza nga tutaddewo ono ne bamala ne baleeta omulala baga nti akakati ono yali mu nnono entuufu ne bamutuuzaako naye era biri bwe biba nga weebiri ng'empagi ziri ebika by'Abaganda biri kitegeeza nti biba nga bigobererwa bulungi nnyo nga bikwatagana buli kikolwa batakalutuula kitegeeza nti era Obuganda buba bwe buli bwa tebusanguseewo ebyo bye byange.